Ssanyu Jjereere eribuutikidde abantu b'e Kawempe North. Kawempe South. Simanyi nno wa exactly gyakikira naye nsuubira w'e Kawempe North mu Honorable Muhammad Sseggirinya. Finally bambi asiibuddwa okuva mu ddwaliro lya Aga Khan erisangibwa e Nairobi n'era ng'asobodde okwogerako eri abantu n'okwongera okubeera ng'abagumya n'abalonzi be mbu kyonna kiwedde. Honorable Sseggirinya amalidde ddala ebbanga lya myezi 6 ng'ali mu kubeera nga ajjanjaba mu ddwaliro lya Aga Khan. On top of that nga tobaze emyezi mirala gye yamala nga tannamudduseeyo ng'ali wanene mu ddwaliro ag'e Uganda ne we yagendera ebweru wa Africa okubeera nga ajjanjaba. So amalidde ddala ebbanga eriwerako omusajja atunga ali mu kubeera nga ajjanjaba obulwadde oba bubeera bulwadde nabo okusinziira mbu kigambibwa mbu yaweebwa butwa kati oba bubeera bulwadde obanga jjanjabibwa obutwa kyonna kyekiri naye Mukama Katonda mulungi okubeera nga tebakomyezaawo mulambo bambi ng'asobodde okubeera nga yagenda ng'ali bubi akomawo asobola okubeera nga ayogera n'okutambula nga yeetambuza. Ssanyu Jjereere eri ya famire ya Muhammad Sseggirinya wamu n'abalonzi b'e Kawempe North, Kawempe South ekimu ku kyo kyekituufu. Akatambi keekana Honorable Sseggirinya nga yeebaza ng'ayogerako n'eri abantu abasobodde okubeera nga bamusabira. Musaifu kisiiruddwa era mu kiseera kino nziraka n'olwekyo neebaza Katonda nti nsobodde okusiibulwa era nensalawo nzireeka. Abalonzi bategeeza nti buli kimu kiwedde era